era sinkola yange kudda muli muntu anjogeddeko kubanga abantu bangi sibafaanana era saagala kubafaanana naye olwaleero nalowoozezza ne bannange ona bwe Juliet Kakandi Nakabuye ali wano baka omukyalo wa Masaka City Dr. Abedi abaddeko ensonga ezimututta amangu yandibadde wano tubeeko bye tutangaaza n'okuyamba eggwanga okugoberera ensonga zayogeddwa ku kitebe kya NUP olunaku lwajjo nga zikulemberwamu Mwami Kyagulanyi Ssentamu ne banywanyi be eggwanga lyazirabye naye njagala kugamba bino wammanga ekisooka zabaddemu okwogera ku nsonga y'abantu abattibwa mu kitundu kya Buddu n'emiriraano abamu kye bayita Masaka abantu abo abattibwa mu bukambwe mu bijambiya abakuba ebijambiya abakuba obukumbi abakuba emiggo famire zaabwe gyeziri era abantu baabwe nakati bakyabonaabona era tebafunanga bwenkanya kyabadde kyakusalirwa kyamaanyi nnyo olunaku lwajjo nti omu ku bantu famire ze byandibadde zisuubiramu essuubi okubayamba okunoonya obwenkanya n'okutegeera abantu abatuusa abatemula abantu baabwe n'abaawonawo abakyalina ebisago nti omugabane basuubiramu obukulembeze okubanoonyeza obwenkanya okubonaabona kwabwe yakuggyemu ssanyu nakuzannyirira nakuyisaawo bibye njagala okutuusa okusaasira kwange eri famire ezo nti omuntu eyabavumye amagufa yoyo gwe muyinawo mbasaasira nti kyali kigendererwa kyaffe okubanga buli omuntu oyo bwatyo bwafaanana tuddamu okubasaasira n'okubagamba nti abamu ku ffe tukyalina obwesige temujja kufuna obwenkanya byonna bye mwayitamu ne bye mukyayitamu tubasaasira nnyo mwafiirwa abakyala bafiirwa abaami bafiirwa abakyala abaana bafiirwa bakitaabwe bamaama ne bataata bafiirwa abaana tubasaasira nnyo munnaffe ono mumulabire mu kifaananyi ekyo mumusaasire njagala kusaasira ne famire ya muganda wange omugenzi Seggirinya honorable kubanga ebbanga lyamala mu kkomera ng'abonaabona mu ddwaliro nga tewali amufaako abamu abamulambula bamwelambulira kufunayo kasente ka allowance nga bwemubajjukira abalala kufunayo kakamera kafaananyi naye eyo nno nayo nkola mpya omuntu okusanga omulwadde ng'ali ku ccupa n'amusitula omukono yekwasa naye ekifaananyi eyo nayo nkola mpya tugirabye mu mirembe guno tusaasira famire eyo kubanga na buli kati abaana ba Seggirinya maama we ne famire yonna tebannaba kuva mu kiyongobero kyakuviibwako omwana waabwe oyo abavumirira Seggirinya bakyali Omukama akyabakuumye era enjuba n'omwezi bibalaba abatayagala ave mu kkomera kubanga beegwanyiza ekifo kye n'abasanyukira mu kufa kwe nabo tubamanyi tusaasira famire eyongere okuguma okukwala kulamula kwa Katonda naye n'abaasiba Seggirinya ne bamulemesa n'okufuna obujjanjabi mu bwangu ensi ebamanyi ku ssaawa eno abababikkirira basobole okuyisaawo ebyabwe nabo tubalaba ne famire tugisaasira njala kusaasira ne muto wange onabusewanyana namulabye ejjo ng'ateeddwa mu kaguli ng'alinga ateeddwako omudumo gw'emmundu nkusaasira biwayiseemu naye nenkusaba nti omutwe gwe gusigaze bwe guba nga guliko ekizibu genda bakujjanjabe
naye obusaasizi bwange obulina nze ngeyakulambula emirundi emingi mu kkomera neyalwana ngaofuna obujjanjabi obusajja bukulu bwange sibusobola kunvaako okutegeera byewayitamu nolwekyo embeera ey'ekibugumiriza kyebyobufuzi esobola kunzijako busajja bukulu bwange naye nja kusaasira busaasizi ng'omusajja wa Kabaka. Njala kusaasira bannayuganda bonna abanoonya enkyukakyuka nti omuntu waffe y'oyo gwe tuyinawo tukozeko ekisoboka okumuteeka ku mulamwa naye ndowooza taasoboke naye yoyo gwe tuyinawo bwatyo bwafaanana. Njala kubasaba obutaggwamu maanyi naye okufuna okwebuulirira tubeere bamalirivu twanganga ekizibu kye tulina. Nkimanyi abamuuli eyo mutya okubavuma kambabuulire ebivumo tebibongola mannyo yadde okutema olubale naye okusigala nga tutambula mu mbeera ebyobufuzi ebyebitege kyabulabe nnyo eri betukulembera, kyabulabe nnyo eri ensi eno okuleka obutajjaawo kizibu butasabye amagezi kizibu kino nga tutya nti bajja tuvuma. Buli muntu avumiddwa. Olaba ne Kabaka wange avumibwa ne maama n'Abagereka n'avumibwa. Katikkiro ye baamufuula kizannyiro nkulukukumu yakuzannyirako endiga buli emu ezannyira okwo. Bannaddiini bavumiddwa. Kakati nammwe mugume okutegeera ekika ky'abantu bano nti bawangaalira mu kutiisatiisa bannaabwe nakubatyoboola bwe basobole okuba nga basigalawo bokka. Bwe bunatava mu katenga ako ne mutava mu kutya ne twanganga ekizibu ensi tejja tusonyiwa. Naye njala kusaasira mikwano gyange ba foot soldiers abamu be bayita bafuutu bigere nti omukulembeze wammwe y'oyo essaawa yonna ajja kusaddaaka ayiseewo ebibye nga Eddie Mutwe ali mu kkomera nga tulugunyiziddwa ng'ensi yonna yeegasse okubanja obwenkanya eri Eddie Mutwe. Omukulembeze we nga neyamukwata avuddeyo yeerambye ekkubo alina okumulwanirira ateddewo ekirala kiri tukiveeko. Kyeweebuuliza nti ani gwawa obuyambi, ani gwakolera ku ssaawa ntuve ku nsonga enkulu nga tukyabanja bannammwe 18 abaabuzibwawo. Omukulu ateddewo sitooli endala kiri tukiveeko. Oyo gwe tuyinawo bemba mutambula ye mutambule nga mumagamaga mumanye nti olumu abaako olubimbi lwe lwalima. Olubimbi lwe baamutuma okuntabaala ndowooza alugezezaako simanyi batanaba kubongoka ngalo nanjala kumuvaamu naye njala mutegeeza nti tajja dusobola olwange naye gwe muyinawo bwatyo bwafaanana. Ne si kyabwenkanya ne mwami Kyagulanyi obutamusaasira namutunuulidde ng'ayogera nemutunuulira nga ava ku stage nempulirwa ekisaasaaza eky'amaanyi gy'ali. Nsaba abamwetoolodde abakyasobola okwogera naye mumuyambe kubanga bw'anaasingako awo ate tuyinza omufiirwa. Sitwagala mufiirwa naye yeetaaga okuyamba. Simanyi kimuliko naye ekyobukuba nti yeetaaga obuyambi nza buli muntu akiraba. Bwe buba bulwadde ajjanjabwe. Bwe kiba kizibu kirala nga kyekimutawaanya tukitegeera ayambibwe. N'olwekyo si kyabwenkanya omwana wa Buganda ono tugendako nga tumulaba nga buli muntu atidde okubaako kyayogera naye kituufu tali yekka. Bwe kiba nga abalina kye baamutuma bye bamuteeka mu mbeera ey'omudumo gw'emmundu ayogere ebitajja ku mmere tumutaase ave mu mbeera eyo. Naye obusaasizi bwange mwami Kyagulanyi obulina. Kyenjala okusaba nti lekera okuzannyira mu nsonga enkulu, lekera okuzannyira mu nsonga ezirimu obulamu bw'abantu baffe abantu ba Uganda bannayuganda. Ensonga zino ziri ku ggwe si ggwe. Ensonga zoyogerako wazisangawo nga liwo abazoogerako era ojja zirekawo kubanga n'obusobozi obuzikolako omaze okweraga nti tobulina.
naye obanga tosobola leka kuleka nga oyonoonye, lekerawo okwonoona abantu osobole okuyisaawo ebibyo, lekerawo okwonoona banno, tekikufuula mulungi kusinga, kubanga bwekyotandika nze okuntyobola solowooza nti weeyongeddeko. Bw'oba weeyongeddeko maybe weeyongeddeko emyaka, n'olwekyo njala kugumya nti olina obusaasizi bwange, naye okutegeera nti tolina kizibu ne banno nja kukutwala mu kooti, tujja kusinkanayo oyambeko kooti okutegeera, kubanga ensonga zino ez'abantu abattibwa zikyali mu kooti. Nga bwe weerambye nti olina ky'omanyiiko, ogenda onnyonnyole ky'omanyi, kijja tuyamba tutegeere oba byoyogedde babyogedde oli mu mbeera zo nnungi eza bulijjo, waliwo ekiwadde kikusunda nakyo tukitegeere, n'abalala abakuyambyeko. Njala kumaliriza nga nsaba bonna betuli mu lutabaalo olw'okukyusa Uganda eno obutakkiriza kuggyibwa ku mulamwa. Mmwe abali eyo abali mu kutya nti ekituufu okimanyi, okufaanako ne bannanga abaka ba paalamenti mubajjukira wano nga basayininga ebiwandiiko ebyekimpatiira, nga bw'omusanga kugamba nti ekituufu nkimanyi naye bantiisizatiisizza. Njala bakakasa nti era bangi kumwe mujja kuggwa kuba temulina mulamwa. So bye mwateekako omukono ne bimutasaako omukono tebirina gye bibayamba. Sirowooza nti okussa omukono ku byotategeera kyongera ku buwongo obwo oba obusobozi bwo. So saagala bannayuganda mufaane nga ababaka abo. Ekizibu weekiri tukisalira amagezi. Bwe kibanga ekizibu kiri omu ku ffe nakyo tukisalira amagezi. Njagala kusaba mwenna abanoonya enkyukakyuka tubeere bamalirivu, tubeere bagumu. Munnaffe ono gwe twawa obwesiga akulembera olutabaalo ndowooza mumulaba. Essaawa yonna bw'awulira akakubye ng'agenda kwako n'atujja ku mulamu omukulu. Bannaffe ab'e NRM bali mu kwetereeza, bakola ebintu byabwe bya kimpatiira naye babikola kubanga bo bya NRM. Alina okukulemberamu opposition ebeeko kyekola, ateddewo akabadi, tugendere kwako. Ekyo nno kya bulabe. Nsaba abamwetoolodde mu mutaase mu muyambe nga tannaba okusingako awo. Any questions? Then I'll take a leave. Do you have some questions? And whoever has evidence to help our brothers in court, let them take it. I think that's the best way. Yeah. You don't have to have gone through law school to understand what it means. Yeah. Secondly, in church, yeah, we were in church. It was not a concert. So in church we meet all sorts of people. And when I meet you in church, and before service or after service, I greet you. That's okay. That does not extinguish the issues that remain unresolved. Okay? The question, in fact, I was asked immediately after church what that meant. I said, his church is church. We are all equal before God. But the questions outstanding for the competence of Mr. Chair are going to remain. And now they are here for sure. I still ask the same question, whether he understands the duty of a leader and his position. Those questions still linger and still question what informs his wisdom. You know, I don't want to address again myself to his obtuse reasoning. And I answer in the same terms. If you want reconciliation, the reconciliation must be about the truth. The liar must come to the table of truth, then it begins. We now know the liar. So go and ask the liar whether he is ready to reconcile with himself and his lies. You know, you can see ill will, deep-seated ill will in his eyes, spirit, and talk. So I don't know what to do with him as a Christian. That's why I sounded sympathetic and asked those around him to try and help him. Probably he needs support. He needs help. You can see he's a captured man. You can see it. He's captured. So I don't know what to do with him. So if you ask me to go and apologize, probably you can enumerate about what? Do you know the matter for which I must apologize? So I think we need to be serious. Okay. I never engage myself in pretense.
and grandstanding, and not a grandstander. In 2026, if I am to choose an executive position, I will choose the form. But definitely it will not be NUP. It will not. I should state it here, probably, if that's what you wanted. I have said it several times that I gave NUP my time, my energy, my brain. You see now the brain that remained there. Let them go with that. I saw a hand from Madam Chair. Please do. Thank you. You and others know that I am capable. At least my capacity is not a matter of contest. But I'll make that decision with the colleagues. It's not a personal decision. Yes, sir. Mami kigungu kisho ogamba naye kankuddemu ekisooka ndowooza okkanya nange nti siri mpulidde kamenye singa buli kintu nkiddamu naye ebimu tibati byetaaga kuddamu ebimu bibaawo ng'omuntu asazeewo kujja kubalaga kikyali kati nze mba nsobola muddamu ki oli avaayo nga azze kubalaga busobozi bwe nze mba nsobola muddamu ki oli akuddamu ajja nayogera oba oliawo nga azze balaga biki byeyalidde ekiro oba byalidde ku breakfast mba nsobola muddamu ki naye ensonga erimu okufa kw'abantu si nsonga ntono naddala ng'omuntu eyita omukulembeze agibalaatiramu ng'agitwala ng'ekyokusaaga ensonga erimu okusiba abantu n'okutyobola eddembe ly'obuntu si nsonga ntono omuntu ogitwala ng'ekyokubeera ayiseewo byayisaawo ndowooza kiba kikulu nnyo omukulembeze ku ddaala lyange okugiddamu n'okutegeeza eggwanga nti oyo kazannyirizi. Yes, ma'am. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olwo ofune obukadde n'obukadde wa bakasitoma mulimu kigwokola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubire ku noti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima.